kyatuuka mu tteeka ly'okulonda okubona kuti bakutandika ssaawa emu ey'okumakya. Nze natuuse wano ssaawa 12:30. Ebikozesebwa mu kulonda wonna ekira okuggyako ekira mu trading center ekira ku SS we byatuuseko ku tayimu. Ono bituuse ku ssaawa 3 wala tebinnatuuka. Gye baasoose okutuuka ng'ennaalya kira SS buwaati ng'ebyuma tebikola. Nagenza okubuuza aba electoral commission abaakono nga tebamanyi nenkubira commissioner Stephen Tashobya ne mubuuza mugayi muli ku ki nanga tutudde nga electoral commission kati ebyuma tubirese tugenda kudda ku register. Ekyo yakiŋŋambye essaawa emu n'ekitundu emabega naye kati bano abali wano abazze okulondesa tebamanyi. Ne bwe mbuuliza omwami Omuyitwa Ronald gwe baleese okulira ebyokulonda ekira alinda bamubuulidde. Abantu bakedde bali wano basimbye layini abalala ekyokulya kifuna kuolwo olunaku lwolwo kyalina okugenda anoonya ekyokulya. Tuyinza muga nti agenda kubeera mu layini essaawa 3 omusana bwe gumwokya alina ogenda okunoonya ekyokulya. Tugenda okumaliriza nga taanaapu efuuse embi kubanga abantu ayakedde ku makya agenda akola ebirala bwagenda tayinza kudda. Naye naali eka awuliziganya abali ku polling station bamuga nti waayo ekiri wano okubona tekunnatandika. Twasaasaanyiza ng'eggwanga biliyoni zisukka 10 ku byuma ebyo kuba baakobonzeddwa ku budget committee naga tubongere biliyoni 7. Buli polling station eriko be baasomeseza obuuma 2 mu ggwanga lyonna. Tuyina bastaafu be baawandiisa okutambuza obuuma 11,000 nosaako twini ugenda okukana ng'eggwanga lisaasaanyiza biliyoni 15 ku buuma obutakoze. abenaalemu ne bagamba temuyinaayo kye musobola gula nga wenaalemu yakiguze nekikola gula ne kukyogamba batuma motoka za manyo baleeta automatic ne bagenda mu garaji ekambuuta okufugitinga nazo. Owenaalemu bamuwa sente okugula obutwate omuntu oyo omuntu omugambe ajaganye tasobola kugula butwa butuufu ziba doozi nga ya milimita 10 asobola okugula 2 babbeko buli kiba kirowooza ku kibba kati yagula obuuma simanyi kye bagenda mumukolera. Bulwisiza abantu obululu obunaakozesebwa mu kira baabuleeta ku Lwakuna nengendayo wali ku ofiisi ya electoral commission nga babutikula okugyako serial numbers. Olwayiro nzoga nti babutise ku nfudu nobabuuza ekyabubaleesa ku Lwokuna bubeera eno kyali ki nga temusobola buleeta ku polling station mu budde. Siriya ly'eggwanga bwetyo bwe litambula asuubira nti ebyokulonda bye bijja kutereebera nga tebiteredde yabeera ndowooza omukyamu emitwe gye tulumira bwereere. Eggwanga eritambuzibwa omuntu nga yakoowa liri autopiloting buli kimu kitambula kati ku myaka gya Museveni emitongole 81 abakadde batyo batambuze ebintu. Nze natulinda gwe anti kano kafuusa akalulu leero. Kafuusa akalulu erinnya Namigadde Harriet nga ndi kansala omukyala mu kitundu kino. Bannange embeera eri wano tetugitegeera. Obudde bugenze batugamba nti okulonda kutandika ssaawa emu kasaawa waweerawo abantu 10 naye kati wano tuusukka mu bantu 20,000. Okulonda tekunnaba kutandika tetumanyi kikigenda mu maaso. Bannange mutuyambe twagala okulonda pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni naye kitusobedde. Nze ndi agenti we kubanga nze ndi kansala wa NRM naye bino binsobedde. Tunawa ddi mukama waffe akalulu naye abantu bakyali bagonvu bonna bakakamu ekyalo kyonna kyonna kikakamu ekitegeeza kyetuliko tukola ki tukyagala. Mutuyambe abakwasaganya ebyokulonda tutandika okulonda abantu basobole okugenda mu mirimu gyabwe. Bangi bagenze naye n'abagumye tukyaliwo tugumye. Mutuyambe. Essaawa zino ziweze 5 naye okulonda tegunnaba kutandika kyokka nga batugamba okulonda kutandika ssaawa emu kasaawa beerawo abantu nga 10. Tusaba buyambi bekikwatako batuyambe abantu basobole okulonda abantu be baagala.